Kaakati Kadaama Gola boyo mu Katambi babboose bamuganya okufuluma ekiyumba kyabwe okugenda bamulemedde alinga omuwambe. Ono gwe mulaba yakabakolera omwaka gumu n'emyezi 4 tannaba kuweza myaka 2 kontrakiti ey'emyaka 2 tannaba kugimalako naye guno omwaka gumu n'emyezi 4 bamutulugunyiza ekimala awulira akooye bamubonyaabonyeza awulira akooye agamba mpanise abeegayiridde n'afukamira wansi n'akaaba amaziga n'abagamba bannange munnyambe muntwale ku woofiisi gye mwanzija balina woofiisi gye baamujja abagambe muntwale eyo emba temukyasobola kukola ki bwe mba nga temumpisa bulungi bannange mundeke ŋŋende bamugambye tetusobola kuleka kugenda bw'oba oyagala tukuleko ogende tusasule kati Abawarabu bo bagamba Kadaama ono akwate 3,000 ze miliyoni 3 ez'e Uganda azibawe bw'amala okuzibawa then balyoke bamuleka agende ne intaneti wifi tebagimuwa baagimumma era ebbanga lyamaze nga abakolera ery'omwaka ogumu n'emyezi 4 ye yeegulira intaneti ye. Ofiisi abakubira amasimu baganya omukwata bw'abasindikira message n'abagamba bannange ndi mu mbeera bweti munnyambe muntaase munzije wano abantu bano bantulugunya bambonyaabonya bagenda kunzitira mu kiyumba. Ofiisi message baziraba ne bazireka ku bolotiki ali mu kulaajana. Aba ofiisi bano eno balinze ndowooza Kadaama ono amale kufa balyoke batandika endowooza okunoonya miliyoni 14 okuzza omulambo gwe Uganda ne wano ng'akyali mulamu tewali sere zeetaagisa kumujja wano kumutaasa. Balinze amale kufa batalyoke batandika okusumbuwa abantu ne famire ye mbasema abaloonya miliyoni 14 simanya bakola biki naye wuno mulamu mukazi wattu ali mu kulaajana baganya okumuyamba. Omwala ono bw'obanga omumanyi munoonyeeko ayinza okuba nga muganda wo ayinza okuba nga mukwano gwo mwatambula mwenna mwali mu kampuni na yeemu we baamujja bane mutambuze ku ddoboozi lye asobole okuba nti ayambibwa. Essaawa zino yeegomba ekintu kimu kufa. Omanyi omuntu watuukira ku point neegamba nti bannange neegomba kati kufa agamba agenda kwesibira mu kisenge muno abeeremu afiire muno kati ye point kwatuuse naye nga lwaki kampuni eganya okumuyamba baganya okumutaasa okumujja ku Bawarabu bano bamufuukidde akayinja baagala kumutta baagala abasasule balyoke bamutaagende miliyoni 3. Vidiyo mugitambuze bannange mugisharinge vidiyo mugisharinge etuuke ku bekikwatako etuuke ku bakampuni ye bakimanye nti Kadaama ono yitaaga okutaasibwa kamukutuuseko mumwewulireko mu bigambo bye. Vidiyo yiyo gimpereka like. Antumwe bijo nyamba abantu okutambuza vidiyo naye ku luno kiri wange tusaba mpulira nkoye nkaabye mpulira nkoye sabe Katonda mpulira nkoye mbabuulire nze saba kintu kirala nzaba kunyamba asobola okunyamba nyambe kuba ofiisi zawano zirabika tezigenda kunyamba babazigatimbubani bwokunteeka male basasula naye nga mbadde mbakolera almost omwaka gumu n'emyezi 4 mbumale basasula ate mbagamba okunziza ku ofiisi tebaagala simanyi lwaki tebanziza ku ofiisi gye banzija bw'obagamba okunziza ku ofiisi tebaagala omanyi abataagala otuuka n'owulira n'ogamba Mukama bw'oba olaba nga mbonyeebonye ekimala kitonzita n'onzijawo nze ntuuse we mpulira nga nkooye ngezezaako ebyokutoloka abaana balemereddwa naye nga ofiisi zange eze Uganda Creative ne Optive naye kyemanyi kati bakozesa erinnya limu naye nga nsaba kunyamba simanyi ki kye bambalira mubanga amaze okunta mane basasula sente 3,000 nze Uganda miliyoni 3
naye webituuse yanga nkoye oba nabeera muno mwezi mulamba nga kyekinanyamba okufiira mu nfe nga oba naalaba nga nfudde anandeka ne ŋŋenda kankikole kuba mpuliranga nkoye ofisi yo ng'eyeeremedde okunyamba nkuba esimu zaabwe tebakyagala kunkwata miikiriza nkoye ne Katonda nyambye nti intaneti nze ngyebulira singa kati siina we nyambibwa na intaneti eyange nzegulira ku ssente zange bukyanga nzija wano nimba esibyeko banzize ku ofisi tebaagala simanyi oba ku ofisi waliyo ki simanyi naye nga ofisi ya wano ye TIHMAT ne Uganda Creative oba Optiven esangibwa Ekitebe. Amanya gange amatuufu yenze Muhire Justine. Ebyo ebyange. Kakati Kadaama mumuwulidde amaziga n'ennaku byalina byakaabira mu kiyumba ky'Omuwarabu mumuwulidde bulungi nnyo. Ali mu kulaajana naye mpaawo ali mu kuyamba. Alaajana mukazi wattu mpaawo ayamba. Kampani zino bwe ziba ziri batwala mu Bawarabu bano zibasuubiza inspection okubakyekingangako nti abwe mba mufunye obuzibu eno ye nnamba yaffe mutukubirangako bukubizi tuba tugenda kujja kuba tubadduukirire. Ennamba ezo ze mubawa bwe batuuka mu nnyumba z'Abawarabu lwaki muba temukyaddamu kuzikwata? Mubatunda butunzi n'obulamu bwabwe ne mubutundiramu kiki? Kubanga mukwata ennamba za woofiisi ne muzibawa. Ennamba za woofiisi lwaki bakadaama bwe bazikubako temuzikwata? Lwaki mubaleka ku bulutiiki ne bakubira amasimu? Teri kadaama agenda kukubira kampuni ssimu ng'ali bulungi, taliiyo. Era temubawa nnamba za ssimu zino okubakubira olw'okuba babeera bali bulungi. Nedda, ennamba z'essimu muzibawa singa baba bafunye obuzibu oba n'obutakkaanya wakati waabwe ne babboosi baabwe, babakubire mubadduukirire. Ku busobozi bwe mulina mu abakampani kiki ekibagana? Ate nno kambabulire bakadaama mulaba bakadaama bafa. Olaba nti Abawarabu batta bakadaama naye zino kampuni zeenyigira mu kufa kwa bakadaama ebitundu nga 4 ku buli 100. In fact ebitundu 5. Omuwarabu atwala ebitundu 5 ku butemu ne kampuni zitwala ebitundu 5 ku butemu. Ate kampani zisaana n'okuba nti zisinga n'okusaana okuvunaanyizibwako. Kubanga omwana atandika okukaaba n'okulaajana nga tannaba kufuna buzibu, kampuni n'agiraajana n'abagamba bannange munnyambe muntaase munzije wano kale ate siko munkomyewo ku kampani. Kampani olaba meseji y'omwana Kadaama bamuleka bulesi ku bulutiiki n'abakubira amasimu, abasimu tebagakwata. Oba okitegera ekintu ekyo? Mukwata ennamba ne muzibawa ne mugamba bw'oba otuuse eyo simanyi oba ofunyemuko ku buzibuzibu tukubire ku ssimu tugenda kuba tukuyamba. Omwana n'ayingira ekiyumba nga mugumu ng'akimanyi nti abwafunira obuzibu bwonna agenda kubatuukirira bumudduukirire. Mubatunda butunzi nti gwe tukutunze tukyagala kubaako na kye tukuwuliza. Kati njagala mutunuulira omwana oyo Kadaama oyo bw'obanga omumanyi oyinza okuba nga watambula naye, oyinza okuba nga wakati famire ye wano noza mwagala tugiyite nga amaze kufa, wakati wano famire ye weeyina okuviirayo. Okitegeera? Bw'oba nga watambula naye muyinza oba nga mwali ku kampuni y'emu gye yava alyokayingire mu kiyumba, obanga omumanyi mwandibadde omulanga guno mugwongerayo ne gutuuka ku bekikwatako. Bannayingi bantu mmwe mufe ku bakadaama bano, mubafeeko
mubafeeko mubasuubiza ebintu bingi ne mubasuubizo kati bw'obanga ogenda mu biyumba by'Abawalabu bebino ebintu bye bakusuubiza emmere nti ogenda kulya free food ne bakusuubiza okwebaka accommodation bya bwereere ne bakusuubiza obujjanjabi free medication nti abo olwala tugenda kujjanjaba byonna babikusuubiza naye ku byonna byonna nga bye babyogera tekuli n'ekimu kye batuukiriza. Bakadama bangi bagenda mu nnyumba z'Abawalabu bano ne beegulira intaneti kati ng'ono Abawalabu bawamba amasimu gaabwe ogenze kukola ate lwaki baba bakuggyako essimu yo omuntu awambye passport yo atutte n'essimu yo gy'omanyi nti egenda kubuzaabuza egenda kuba olina obuzibu bw'ofunye gy'olina okuyitirako obuyambi. Era bakadama basinga obungi abalina amasimu bagasigaza lw'amaanyi na kulemerako na mputtu. Kale sigaana eriyo abafuna families ennungi kadama n'afuna family nga nnungi bangi gye bali naye era ku 100 baliko nga 10 9 be basinga okutulugunyizibwa n'okufuna family embi nti oli asobola okuba nga kale essimu ye bagimulekera naye nga tebamuyisa bubi nga bamukuba bakola biki nga bamuyisa mu mbeera esingira ddala okuba embi. Ago go ge mazima. Ne tukubira kampani omulanga nammwe kampuni ezitwala bakadama ebweru ba agenti baabwe ab'e Uganda mubeera waneno nga mweyogeza nga bakadama tebannaba kulinnya nnyonyi kugenda nti tukoze WhatsApp group omuntu bw'afuna obuzibu ne mubeeweesa obunamba obw'amasimu ng'olwo babasasula bagenda kyokka bwe batuuka eyo n'akuteerako ka message tobaako na ngeri yonna gy'oyinza kumuyamba kyokka ng'ate mulina obusobozi obwo oba tosobola kumujja mu kiyumba mwali naye yogera ne kampuni ye neye ne Saudi gy'ali gye yava alyoka agende kale gye yatuukira yogera nabo bagambe bannange waliwo omwana bw'ati ne bw'ati ali mu buzibu ate kikwewuunyisa zino kampuni oziraba zino ez'e Saudi zino bakadama ze balaje ne kubaako Abannayuganda naye n'Abannayuganda abakolako tebasobola kugamba nti naye bannange Bannayuganda bannaffe katubayambe oba okitegeera muwulirako ko ku Ethiopia nga balaajana muwulirako ko ku Basomali nga balaajana muwulirako ko ku Thailand nga balaajana muwulirako ko ku Bangladesh nga balaajana mubawulirayo era Bannayuganda olaba n'Abana Kenya si nnyo batono kati ku bakadama abafudde omwezi guno gwokka bakadama abafudde mbuliro bamulimu Munnakenya oba mu Tanzania ate nga nabo gye bali ku byeye Saudi mumbuulire kuliko afudde kuliko gwe muwulidde nti oyabadde mu Nigeria era bakadama Bannayuganda be bafa be bajjamu ensigo be balongoosa nga tebategedde be bafiira musimanya mu swimming pool nga bawuga Abannayuganda kubanga ffe Abannayuganda tetulina muntu agenda kutulwanirira ne gavumenti eyaffe mwe bakadama gavumenti eyammwe yabavaako muli eyo naye muliyo ku lwammwe tebakyabamanyi naye nga te sente zemukola gavumenti efunako sente zemukola gavumenti efunirako ddala ate sente empitirivu wakadama bw'akola okusindika obusindisi sente zijja e Uganda bakutema ku mitwalo 9 bakutema emitwalo nga 6 ku 7 gyonna gigenderi gavumenti ate nejje zituukira balina okukusala ezijjayo era ne bakusalako wali tax wansi boziggyeko bakusala ez'okugjayo ne gavumenti neesalako omusolo naye tebasobola kubayamba ate nga wano tulina naye vidiyo eno mbasaba mugitambuze nnyo saagala tujje wano naye tutandike bisimanya RIP Kadaama ono mumutaase asobole okuba nti ate akola ki ate ataasibwa oba okitegeera ekintu ekyo bw'obanga omumanyi nga watambula naye vidiyo mugitambuze ejja kutuuka ku be kikwatako mugitambuze mpaka ku kampuni zaabwe ezo
asobola okuba nti ate ataase walina famire y'essebo gwe mulaba oyo asobola nga alinayo omwana alinayo omwami alina bamaama alina baganda be bamwetaaga naye agenda afiira mu kiyumba obuyambi teri. Omuntu bw'atuuka ekiseera n'agamba bannange kati mpulira neegomba okufa, omuntu oyo aba akooye. Kati ono Kadama ye agamba yeegomba kufa. Kati bwe banalaba nga amaze okufa bajja kumuleka kati yeegomba okufa. Naye nga lwaki atuuka ku mbeera bw'etyo nga kampuni esobola okumuggyayo mumuggyeyo muwalabu mumuwe omuntu omulala. Obulamu kye kisinga bannange. Kampuni nno kampuni mweddeko naye nga ne gavumenti yaffe banaye tubakubira omulanga. Tulina waneeno abantu abakulira bankuba kyeyo nga bali mu Uganda, baminisita w'abankuba kyeyo banaye mulimu gwammwe gweguliwa. Ziri ensi ne bwewulira bulizi nti omuntu waayo atulugunyizibwa zivaayo. Yiyi temulaba Abawalabu bwe basiba, waliwo Omuwalabu yakuba oba yakuba mu Eritrea oba mu Ethiopia, Omuwalabu baamusiba ssebo baamuggalira lwa kutulugunya Kadamu oba mu Eritrea mwamuwulirako ndowooza, naye Uganda. Anyway, byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwe nnyo okuba nti ate mugoberera be 10 ku mukutu mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollow. Mbagala nnyo, Omukama Katonda abankumire mubeere bulungi, mweraba.